nga chairperson wa security committee eya Kawempe division tetugenda kukkiriza procession yonna enkuŋŋaana zonna oba rallies mu Kawempe division. Era tusaba mukadde waffe Honorable Kyagulanyi mu Kawempe tetujja bakkiriza. Era tetugenda kukkiriza nkuŋŋaana mu Kawempe division. Ekya RCC kwegamba ebintu by'okulonda nga bwe tuzze tutegeeza eggwanga bisinziira mu mateeka. Mateeka gagamba nti mu biseera bya campaign nga electoral commission bwetangaaza abacandidates batusooka kutuula awamu ne bakkaanyiza engeri gye bagenda okuva mu campaign mu bifo we bagenda we beesimbyewo. Bwe kiba nti bwe baali bakola program ya campaign abacandidates baalaga nti olunaku bwe luti ngenda kubeera Kawempe, baba ngenda kubeera Lubaka, wangenda kubeera wa. Gwe nga RCC wani tolina obuyinza ate okuvaayo n'ogamba nti tezikikkiriza. RCC singa asobola okumpandiikira nange nja kumuddamu kusinziira ku mateeka ate nafuulamu eriwo bakawaffe bwe aliwo naye nvadde mu amagezi nti aleme kweyingiza mu bintu ebikwata ku kulonda kubanga mu mateeka omulimo gwe kwe kukkulira akakiiko ky'ekitundu akwebyokwerinda oba kyetwandiyise security committee.